ne bw'onoobirekawo ng'abaana tewabagunjula bajja kubitunda nga tonna bakuvunda. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Era temutunda ttaka lyammwe. Ssebo ow'ekitiŋŋisa Katikkiro, okyali mukuumaddamula oba wafuuka mutunda ddamula? Mirundi mingi nkuwulira ojjukiza abantu ng'era weeyita mukuumaddamula, naye eddamula gy'oyogerako gy'okuuma omanyi omugaso gwayo oba olowooza nti kiggobuggo ng'ekikuba omusota? Ddamula eyo ye yakuumanga Buganda, ddamula eyo ye yagaziyanga Buganda. Bajjajjaffe baagendanga okutabaala baakulemberwanga ddamula eyo, era omugaso gwa ddamula eyo Katikkiro ataddanga nayo yaggyibwanga ku Bwakatikkiro, ekiraga nti tasobola kukuuma Buganda. Y'ensonga lwaki ne wakati mu kukwasa ddamula eyo wabeerawo okulwana n'okukuula ejjembe mu bika eby'enjawulo ebirwanyisa ekika kino ekifunye eddamula n'ebika ebyagala okuyambako ono okusigaza ddamula, kubanga baamanya nti omuggo guno gwakutte gusukka ku kubeera omuggo ogwo gwe gukuuma Obuganda, gwe gulamula Obuganda, era gwe gugaziya Obuganda. Kaakati omunafu yenna teyakwasibwanga ddamula. Y'ensonga lwaki ne mu kukuwa ddamula wabeerawo vaawo mpitewo. Gw'ate ogenda kusobola otya okukuuma ekintu ekirina okukuuma Buganda, ekirina okugaziya Buganda? Gw'atalina maanyi. Ddamula bajjajjaffe gye baakozesa okugaziya ensalo za Buganda, ddamula eyakozesebwanga okukuuma Buganda nga buzindiddwa, ate ono y'emu gy'ayagala okukozesa okusaanyaawo Buganda n'okufunza Buganda. Mu bufunze nti ye akontana n'abaamusookawo abaakuumanga ddamula, kubanga abaamusookawo abaakuumanga ddamula omulimu gwabwe omukulu ennyo gwali gwa kugaziya na kukuuma. Naye ku mulembe guno ffe abatakyagaziya n'omulimu omutono ogw'okukuuma gukulemeredde ate oyagala kukozesa ddamula y'emu okusaanyaawo Buganda. Mu bufunze okwoyo okubeera Katikkiro, kubanga ddamula eyo etegeeza kukuuma ttaka lya Buganda na kugaziya Buganda. Olwaleero Buganda bw'enaggyibwako ettaka n'ensaanawo yonna n'Abaganda ne baggyibwako ettaka bonna, then gwe ddamula egenda kuba ekyakugasa ki? Ddamula ogenda kuba okyagikozesa ki? Tekyagaziya ate tekyakuuma. Abaatusookawo bagikozesa okugaziya ne bagikozesa okukuuma. Gwe olunaku olwaleero omulimu gwe waali badde nagwo ndaba mwangu nnyo okusinga ku baatusookawo, kubanga omulimu gwe olunaku olwali mu kaseera kano gwali badde gwa kukuuma. Nze ndowooza nnyo nti kyangu nnyo okukuuma okusinga okunoonya. Y'ensonga lwaki osanga omwavu ng'akuuma geeti y'omugagga asikaali, akuuma munyago gwa mugagga y'omugagga gw'anoonyezza. Nti naawe omuntu wa wansi osobola okubeera asikaali kubanga kyangu nnyo okukuuma, naye ate kizibu nnyo okunoonya. Olunaku olwaleero bo bajjajjaffe baateekateeka era baatunoonyeza, baatugaziyiza nga bano abaliddawo omulimu gwe balina okukola okuva Abazungu lwe bajja gwali badde gwa kutukuumira, naye alemereddwa okukuuma anaagaziya era anaanoonya. Kubanga olunaku olwaleero Buganda erina byebanja gavumenti eya wakati. Bw'ebanga Buganda erina byebanja gavumenti eya wakati, mukuumaddamula eyali badde nnyo omusaale mu kubinoonya ne mu kubibanja, ate agamba n'abatono abasigazzaawo obw'olubatu nti mu butunde mugende mucakale, mu butunde mugende mujaguze mweyire embizzi yammwe. Ddala ddala oba okuuma Buganda oba obeera mu kugatta ku Buganda, oba obeera weegasse mu kusaanyaawo Obuganda, teweerabira nti ettaka yenga beetukuuma. Tewaliwo Muganda ayina maanyi awatali ttaka. Y'ensonga lwaki ku mirembe nga tukyayina ettaka mu bujjuvu twateranga okugamba bannaffe nti twalyanga nammwe, kubanga baabeeranga waffe we batalina kaabwe, nga ne baba bafunye akaabwe ffe tubabegeddeko. Naye ku mulembe guno ani gw'okyasobola okugambira mu kibuga Kampala nti tonjogera waffe? Mugwira ki
oba muziiki gw'okyasobola okugambira mu Buganda nti tonjogera waffe. Kyovula abakwata emiggo ne bagikuba abaana ba Buganda. Aba baseereza olulimi bakwata emiggo ne bakuba abaana ba booda ku Buganda oba mu Buganda. Naye nga lwaki tebaabakube? Abatakyayina kaabwe nga ne yali badde abakubiriza okukuuma akaabwe n'okunoonyayo kasente waakiri okugaziwa ate yali mu bakubiriza nti mutunde, naye nga teweerabira nti abayina ssente olunaku olwaleero si yeffe. Era oli bwakugamba nti tunda, abatagamba gwe kasiba nti guza kikomeko, abatagamba gwe yawe nti guza kalungi. Kubanga ennaku zino oba emirembe gino abali mu kugula bantu balala nnyo. Nga Buganda bwe yatandika ng'eyitibwa Buganda region ku maapu ya Uganda, ne mujja ne mugituusa mu Buganda region, yatandika bagiyita Buganda kingdom ku maapu ya Uganda, ne bagizza mu Buganda region. Kakati olunaku olwaleero eyitibwa Central region. Mu bufunze Buganda yavaawo dda, just ekyatuli mu mitima. Ono agezaako kugisangulira ddala mu mitima, kubanga mu kifaananyi ky'ensi yasiimuulwamu. Buganda ebadde yatusigala mu mitima ne ku byaffe. Kakati Buganda yasiimuulwa ku maapu ya Buganda, ne Mayiga agezaako gisiimuulira ddala mu mitima gy'Abaganda, nti bw'eba luli yasiimuulwako ku maapu ya Buganda, ffe Abaganda twasigala tukimanyi weeri, kubanga twalina obutaka, twalina ebika, twalina we tutudde. Olunaku olwaleero omukulu ali mu kugamba nti n'amalaalo mugatunde. Temugatunda mugende mukolemu ebyamagezi, naye mugende mweriire ku ssente. Ddala ddala Buganda ekyali Buganda. Oba ono ye yajja okusamarizinga oba okusandagga oba okukomeka ekintu kye bayita Buganda. Ono talina njawulo na musumbayo kya Bayibuli, ate nga mu Bayibuli mwe muli ekigambo kya Mukama. Ne mu ddamula eyo mwe muli Buganda entuufu. Nkugambye mweyagaziira ate era yeeyina okukuuma nti ne Bayibuli ekigambo kya Mukama kiri omwo, era mwe kyasinziira okubuna ensi, era kye kikuuma ensi n'okwongerako ku batuukirivu. Bw'okeera n'ogyokya obeera toyokyezza kitabo, obeera oyokyezza Katonda. Kakati mukuuma ddamula bw'avaayo ng'akutte eddamula n'agamba nti Abaganda mutunde ku ttaka, abeera asaanyizzaawo Buganda, kubanga guno omuggo gwakutte ng'aduumira gugaba pamishoni nnene nnyo, kubanga gwe gwakuumanga eyo kangiyite RC ya Buganda. RC y'ekyalo erina obuyinza okukkiriza omuntu okutunda ekibanja kye, era yo bw'etakkiriza ne bw'oba okola otya tekiyinza kusoboka. Kakati olwaleero ne RC ya Buganda erina obuyinza okukuuma Buganda, ate yeeri mu kuduumira Buganda esaanewo oba Abaganda batunde ettaka. Oyo talina njawulo na musumbayo kya Bayibuli, kubanga bw'oyokya Bayibuli oba oyokyezza Katonda. Bw'okozesa ddamula obubi oba osaanyizzaawo Buganda. Omusajja oyo ali mu kusaanyizaawo ddala Buganda. Yalibanga yajja ku mishoni kusamarizinga Buganda. Gwate Buganda eyatandika nga Buganda kingdom, nemala nefuuka Buganda region, ng'olunaku olwayo bagiyita Central region. Lwaki ono agize mu kaseera kano okugamba Abaganda nti mwetundeko ttaka? Mu bufunze ali mu kusandagga, ali mu kukomeka, ali mu kuzingako Buganda entuufu agisaanyeewo. Mayiga, Buganda kye ki? Soka weebuuze, Buganda kye ki? Buganda bika, ebika ebitudde ku butaka era nga bikulemberwa abataka. Nsobola okuga nti Buganda
abataka be babosi ba Ssaabasajja Kabaka nkulengeza obukulu bw'ettaka nti abataka be babosi ba Ssaabasajja Kabaka kubanga be bakuza be batesitesi be era be bamutuuza ku Namulondo. Olunaku olwaleero nga Buganda ebika ebitudde ku butaka nga bikulemberwa abataka ate Katikkiro avaayo namba 2 wa Buganda ng'akutte Ddamula agamba Abaganda nti mutunde ku ttaka mwerire ku ssente. Bw'oba olanyanga Omuganda olanya nti yenze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Gajuule Emugulu. Oyina n'okulaga obutaka bwa jjajjaawo nkulaga obukulu bw'ettaka nti buli kika kyalina obutaka nti yenze Misa Kisemakula waaludde naye obutaka bwaffe buli Katende nga ye muzzukulu wa Katende eyeddira Olugave nti yenze Kikomeko muzzukulu wa Mukalo Kambugu era lwendijja ne ŋŋamba nti yenze Kikomeko muzzukulu wa Mukalo oyo ali batava mu kika kya Njovu kubanga Kikomeko muzzukulu wa Mukalo ayina n'okulaga obutaka bwa jjajjaawe nkulaga omugaso gw'ettaka ewaffe e Buganda nti kwe kutudde n'empagi ezikuumye Buganda. Buganda kye ki era amaanyi ga Buganda galinga luddawa? Amaanyi ga Buganda gali mu nsalo za Buganda. Buganda ttaka n'abantu ba Buganda in case obadde tokimanyi. Yensonga lwaki Dr. Apollo Milton Obote ne bwe yawera obwakabaka bwa Buganda yo Buganda yasigalawo kubanga yalina ettaka kwekyasobola opafomingira emikolo gyayo. Ennyimbe bwe twazaabyanga twakimanga permission kuva ku butaka bwa bajjajjaffe. Ab'Engonge bakimanga permission okuva ewa Kisolo. Ab'Enjovu bakimanga permission okuva ewa Mukalo. Ab'Embogo bafunanga permission okuva ewa jjajjaabwe Kayiira Gajuule Emugulu. Yensonga lwaki olaba ng'Obote yasaanyawo Buganda y'okungulu oba Buganda ey'omu kifaananyi n'olubiri ne batuuka odduteekamu enkambi y'amagye naye weewuunye Buganda yasigala kubanga twali tusigazza obutaka mwe tusobola okwalulira abalongo, mwe tusobola okusamirira, mwe tusobola okwabiza ennyimbe. Olunaku olwaleero Buganda weeri mu kifaananyi ne Ssaabasajja Kabaka ateredde entende naye ekituufu nti Buganda y'olunaku olwaleero nga Kabaka atudde mbi nnyo n'okusinga Buganda y'Obote ng'awaŋŋangusizza Ssekabaka Muteesa. Gwate Buganda baagiwera naye Abaganda baali balina ettaka lyabwe. Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka waali n'ettaka balimuggyeeko n'eri Abaganda ettonotono batandise okubasenza akasenda bazaana. Balabye ng'obulango bwe babadde bakuba ku Kyabbassa tebumala. Bataddeko n'ow'embuga nnyini okujja okukoowoola abantu mutunde ku ttaka nga temulitundira nsonga nnene nnyo wabula mujje mulye ku ssente. Bajjajjaffe tebaayambalanga bugaalubindi oba bakatikkiro abaakusookawo tebaayambalanga bugaalubindi naye weewuunye baalabiranga wala kubanga tebaateekerateekerako ku Buganda ya mu biseera byabwe wabula baateekerateekera Buganda y'ebiseera ebijja. Yensonga lwaki baaleka batugambye ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ekitiibwa kya Buganda kyeyolekeranga mu balwanyi abaagaziyanga Buganda nti Buganda yatandika n'amasaza 2 oba 3 n'etuuka ku masaza 20 then Obote n'ajja atusuzaako 2 gokka. Bwe kibanga ekitiibwa kya Buganda kyeyolekeranga mu nsalo zaayo na bugazi bwayo era nga baatukubiriza nti nammwe abaliddawo mukikuumenga
ate mmwe abazzeewo abaalijjukiza Abaganda okukikuumanga ate mmwe muli mu kukisasulula nga mugamba Abaganda bakisawuka eri. Omuganda si mulungi mu ndabika naye gwolowooza lwaki yaganja. Nkiddamu, Omuganda si mulungi mu ndabika naye gwolowooza nti lwaki yaganja era lwaki yatiibwa nnyo n'erinnya lya Uganda nga balina dibbulamu lya Muganda. Kwali kulwana kw'abajjajjaffe okugaziya ettaka, okugaziya Buganda n'okukuuma Buganda. Kakati olunaku olwaleero Muganda alinga ng'akaliba kengo baanikako taba. Omuganda oba Buganda mwagifuula kaliba kangu nga baanikako taba. Buganda bajjajja baffe gye baagula omusaayi, Buganda bajjajja baffe gye battira era nabo ne babatta. Oyagala gitunza lubuto tenjala ebaluma mugende mufune ku kyokulya tunda ogenda ofune ku kyokulya nga Ssaabasajja atukubiriza buteetundako ttaka, nga Ssaabasajja atukubiriza kuuma ttaka. Omukulu avuddeyo mutunde. That's why n'emabegako yagamba Ssaabasajja, oyo Mayiga yagamba Ssaabasajja emyaka ano okyabanja akijjukira tulina bye tubanja gavumenti eno waliwo endagaano ezitaatuukirizibwa. Mwe mwali mulowooza nti Mayiga communicatinga n'abalimi oba n'abajaasi abalwana. Naye Mayiga yali akuba Ssaabasajja Kabaka direct nti Kabaka waabanjiza ebyaffe. Mayiga n'ajja n'abuuza emyaka ana ng'okyabanja ki, genda okole ebirala. Naye nga for real Buganda ekyayinza okugaziwa okusinziira ku mateeka agajja, kubanga amateeka agafuga amawanga as in tribes gafaananako amateeka agafuga ensi. Nti General Idi Amin tokyayinza ne bodda ku mulembe guno kukuba Kenya ogijjeko Kisumu wadde nga Kisumu kigambibwa nti yali paati ya Uganda. Tokyayinza General Idi Amin wadde obaddewo mu mulembe guno kulumba Kagera olumbe TZ, kubanga buli omu we yapimirwa awo weewawe. Ne Buganda we yapimirwa weewo ewaayo. Kakati nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kubanja ebya Buganda namba bbiri we najja nti emyaka ana okyabanja ki, genda okole ebirala. Ogenda bikolera, ogenda gaziira wa? Kubanga Ssaabasajja abanja bikola Buganda naye ebikola Buganda bw'abibanja n'omugaa genda okole ebirala. Ssaabasajja akyayinza okuzinda obukama bwa Bunyoro Kitala, akyasobola okuzinda Obusoga oba Buganda ekyasobola okugaziira n'eyingirako e Busoga. Birala kyebyo by'omugamba okukola ebisukka ku bino ebyaffe. Era ku mulembe guno amawanga gakyasobola okwezinda. Buganda eyagulwa omusaayi, Buganda eyagulwa obukambwe, era Buganda eyakuumibwanga omusaayi era nga yakuumibwa bukambwe, kubanga Bunyoro Kitale eyo yali y'amaanyi. Mugibbako ebabba, mugizinda ebazinda. Mbwe ebazinda ne mugizza emabega akugoba tabulwako kyakusuuza empewo ekusuuza eminyira. Era baleka balina be babasseemu. Ng'ate nammwe gye mugenda okuwamba newe muwambayo. Era muleka muyina be musseeyo. Kakati Buganda eyagulibwa omusaayi, Buganda eyakunibwa mu bugumi era yakuumibwa mu bugubifu okugisanga, ono nsanga bisiba alina okukola omulimu ogumu ogw'okugikuuma. Alina okukozesa ddamula eyagigaziya okugikuuma. Agambye mutunde ku ttaka mulye ssente, mubufunze gw'okooye okubeera katikkiro oba obwakatikkiro bukomye ku ggwe. Kubanga tulaba ky'olina okukozesa okukuuma ate ky'okozesa okusaanyaawo. Mu bufunze obuvunaanyizibwa bwo ggwe nga ggwe buwedde. Wajja kusaanyaawo ng'owulira Buganda eweddeyo, kubanga omuntu w'atuukira okusuula ekyokulwanyisa ky'abadde akozesa kitegeeza nti abalabe bonna baaduuyi abeera abamaliriza oba asuddewo ki
kyawulo so nga ne bw'oba omaliriza olutabaalo emmundu ennwanyi yo ogikuuma era odda nayo naye togisuula naye ono ne wakati mu lutabaalo asudde ekyokulwanyisa ate buli lwakironda ayagala kikozesa kusaanyaawo baamuffe. Gaalubindi ezo n'alibadde ndowooza nti zambalibwa abantu abalengerera ewala nti bajjajjaffe baasimbanga omuti gw'omuyembe naye nga tebagenda kugulyako bagusimbidde baliddawo kubanga nabo gwe babadde balyako si bwe baagusimba era mwe babadde bafuna ekisiikirize si be babadde baagusimba nga kibakakatako nabo okusimba emiti bazzukulu baabwe mwe banaafuna ekisiikirize era kwe banaanoga emiyembe. Ono Katikkiro waawa alowooleza mu lubuto nti Buganda ekomye lunaku lwaleero nze ndya bwange ŋŋenda abaana balisoma obwafaaza abaana balibuulira enjiri abaana baligenda mu lwera ne balima omuceere. Ono Katikkiro waawa alowooleza mu kaseera k'obuliwo. Ono Katikkiro waawa aweewa olubuto nga bonna abaatusookawo tebaalowooleza ku generation y'okwolwo wabula baalowooleza ne ku generation erijja. Ono ye generation eyalikuumye Buganda era neeteekateeka Abaganda abajja agigambye nti mutunde tolya ntula tokola kimbo okuuma ttaka ly'abaana bo tunda mpaawo magombe gazza tunda onye omwenge kubanga waggulu teriyo mwenge. Kyali baddokke singa ayogeddeko batunda waakiri oweerera abaana ne tunda oli embizzi tunda ogende mu besti olabe ekimansulo tunda ogende mu bivvulu tunda ogende weetiribooseze ku byana ebiwalajjana singa ayogedde tunda oweerera abaana somehow it would be understandable somehow. Naye n'abyonoonera ddala tunda olye ku ssente tunda olye ku ssente nkya najja n'akugaba emmwanyi terimba tugirime ku mutwe gwo oba ku malaalo ga kitaawo gw'otunze bimeka gwakubiriza abantu okutunda gw'otunze bimeka ebibyo sigamba ebya Buganda gwe ebibyo otunze bimeka yeeyongera ggula yeeyongera kugaziwa gwakubiriza kutunda. Ayina essomero oyo ku lw'ennakawuka simanya Gombe Junior School lirye yaagaziwa mwabakubiriza mubeere abaavu emponga byo yabalunkupe so nga nazzi kuno obugagga bw'Omuganda tebweyolekeranga mu nsawo obugagga bw'Omuganda bweyolekeranga mu mmere na mu bisolo. Kitegeeza Omuganda ayina emmere n'ebisolo oyo abeera ayina ettaka automatically kubanga erimwa ku ttaka n'ebisolo b'ente oba obubisi birundibwa ku ttaka. Oyo ye yabanga Omuganda omugagga. Nze nayina jjajja wange ajaluuna kikwaku saamulabako nti ayina ssente ziizo nze saamulabako na ssente oba na bisawo bya ssente saamulabako na mmotoka z'amaanyi naye ng'ate mugagga kubanga ye nannyini ttaka gwe bawa obusuulu. Tewaliyo kya bugagga kyonna mu nsi muno kyonoonya nga kisinga ettaka. Nkiddamu, tewaliyo kya bugagga mu nsi muno kyonoonya nga kisinga ettaka kubanga n'abafuna ssente basooka kunoonya ttaka. Nze nga nkyali muvubuka nali nzimbye akayumba kange ak'ekivubuka nkalabika bulungi Dubai awazze ebintu bigootanye bakantunzizza layisa akagenda kuddawo mangu wegenda okole bakantunzizza layisa awo bandondodde ngenda otuuka e Dubai nga kyennatunze abaliyo kye banoonya kyokka ng'ate gwe wakitundiddemu n'ennyumba
ngendo tuke Dubai nga kye natunze abaliyo kye banoonya kyokka nga atenze nakitundiddemu n'ennyumba mu bupunze saamanya bugagga bwe nnina nembwejjako olw'okuba nnoonya obugagga obw'empewo kubanga otunda ttaka kunoonya ssente kyokka ate alina ssente ye ayagala ggula ttaka tewaliyo kya bugagga kyonna mu nsi kisinga ttaka y'ensonga lwaki ensi zituwola ssente ne tuzinyaga ne tugenda mu ndala ne tukoppa ssente naye ne tuginyaga aye ne tusigala nga tukolagana twanyaga ssente naye weetambaala ositula amajeego okugenda okuwamba mu kamu ku butundu mu nsi eyo ne bwe kaliba ka lutobazi ne bwe kaliba ka lunnyo ne bwe liriba ddungu lwojja okukakasa omugaso gw'ettaka lwojja okukakasa amaanyi ag'ettaka ettaka kyekyobugagga ekikyasinze mu nsi wulira alina okukukubiriza okukikuuma nga Ssaabasajja era bw'atukubiriza azze akugambye tekyo ekyobugagga temuli ng'osula makaya ng'obeera otya n'ettaka nga tolina mufaliso so nga baalisulako bajjajjaffe essubi naye nga balina ettaka era nga bagagga nti ettaka lino osobola okulikozesa n'olimirako n'ogula omufaliso kakati atambuza bipulojekiti y'emmwanyi terimba ate yali mu kukubiriza abantu batunde ettaka mu bufunze mmwanyi terimba ogitambuliza bano abalitugulako nga togigamba ffe ng'eno ey'okutunda yeyaffe kubanga toyinza kujja nga gwabunyisa enjiri emigaati gigimusa abaana bannanga emigaati mwettanira okugirya gigimusa abaana ate nga igwe akulembedde ekikwekweto ekisaanyaawo essamba z'eŋŋano otambuza pulojekiti y'emmwanyi terimba emmwanyi erimibwa ku ttaka kakati ate gwe akunga abantu batunda ettaka balye ku ssente oba bafune ku ssente ettaka eryo tebasobola kulikozesa kufuna ku ssente ettaka eryo tebasobola kulikozesa kulya ku ssente eyo pulojekiti gy'oyogerako ey'emmwanyi terimba tesobola kubayamba ne bakozesa ettaka eryo ne bafuna ku ssente oba olw'okuba mwakitegedde nti emmwanyi tekyalimibwa muntu wa wansi wuuyo mwagitaddeko amateeka nga ne bw'ogiviolentinga bagenda kukusiba emyaka 2 okimanyi nti tekyali yaffe mwabalina ettaka muliguze abagenda okulima emmwanyi mwabalina ettaka muliguze abagenda okulima emmwanyi ne bagamba nti ensigo eno yava mabegako kaakati bajanjabwanja nga muteeka obulango bw'abagula ettaka ku rediyo ne ttivi za Buganda ng'enkuuka ewagirwa bajjumaayi simanya basema properties so nga ate teri mulokola akuba kalango ka mwenge ku ttivi teri musiraamu akuba kalango ka mbizzi oba ka mwenge ku ttivi eya Buganda bwe busiiba kuli era be bateekamu ssente kakati buuno omukuuma Ddamula nga Ddamula eyo etegeeza ebintu bya Buganda era nga Ddamula eyo yaweebwanga omusajja ow'amaanyi omuvumu nga ne wakati mu kugikuwa wabeerangawo kirwanire lwa nsonga nti ogwo tegwali muggo buggo wabula omwo mwe mufumbekedde amaanyi ga Buganda amaanyi ga Buganda ly'ettaka bwe twakwasa Ddamula nga tulwana ebika eby'enjawulo ne byegatta ku kika ky'omutima okulwanirira omulenzi oyo afune Ddamula amaanyi gaatufiira ki kuba Ddamula twagikwasiza mu maanyi oba twagikulwanirira mu maanyi kubanga wali ogenda okukuuma ekintu eky'ensonga eva kukusima ttoka tewaali bufunyo obwa Katikkiro Ddamula gye twalwana ogifune etukuuma ate kakati gwe muggo oguli mu kutukuba gwe muggo oguli mu kutukuba gwe twesimbira gwe guli mu kusaanyaawo Buganda ey'enkya kubanga atugamba tutunde ne tatulaze bagula abagula Bamaseka Bamba Gishulu ba Odreke Lwaboogo be bagula
olunaku olwaleero. Kakati eyo enkola ya vva muno dda muno vva muno dda muno vva muno dda muno emaliddewo ddala Obuganda. Oyo Mayiga yeetaaga kufaawo waali kubanga ekyo kyakoze kye bayita okulya mu nsi olukwe. Atuzindisizza balirwana gwe Ssaabaminisita wa Isirayiri. Ate ye gwe ayita Abapakistaani bajje bakube Isirayiri. Ye gwe ayita Abahamas bajje bakube Isirayiri. Tewali luzinda lw'oyinza kukola ku Buganda nga kufunza Buganda. Buganda kasita ogijjako ettaka automatically obeera omaze okugifunza. Kakati olunaku olwaleero omukulu talina njawulo na Ssaabaminisita wa Isirayiri. Wanaayita Abahamas ni mujje mukube wano. Wanaayita Abahizbola mujje mukube wano. Bwanaayita Abapakistaani mujje mukube wano. Bwanaayita Abayemeni, Abayiraani n'Abayiraka mujje mukube wano. Kubanga naye kennyini kakati ali mu tusombeera balabe nti mujje mukube wano. Bano bakkuse balidde babongoote. Yali yogeddeko Tunda oweerera abaana. Naye Tunda weeriire ku ssente. Ne kitaawe gyali emagomba amutunuulira n'alaba ekisassalala kye yaleka ku dduuni. Mukulembeze nga ye gwe agamba Tunda ku ttaka ofune ssente. Weeriire ku ssente. Omuganda obugagga bwe tezaabeeranga ssente. Obugagga bw'Omuganda yabanga mmere na birundibwa. Kitegeeza yabeeranga mugagga wa ttaka era yayitibwanga Mubede. Naye kennyini Mayiga emabegako yagamba obugagga busukka ku ssente era omuntu kizibu okugaggawala nga tonnaweza myaka 5. Mu bupunzi obugagga busukka ku ssente nti obugagga by'ebikalu kikalu kye kisinga ettaka. Kati muwulire. Tunda ettaka olye ku ssente. Bazadde bannange temukuza baana naye mukuza abaana. Ebigambo ebyo bibiri biyinza okufaanagana naye byanjawulo okukuza n'okukuza. Waliyo akuza ng'alinga akuza enkoko y'amaggi kugiwa ccakyo erye. Ne wabaawo akuza ng'ateekateeka omuntu ng'akulidde ddala. Abamu bakuza baana kukula, abalala babakuza babakuzizza. Wakati mu kukuza abaana mbakuutira mukuze abaana. Taata w'ono yamukuza naye teyamukuza kubanga tamanyi nti naawe waatudde waliwo abaateekateekawo ye okusobola okutuulawo. Mu bufunze alaba obwakatikkiro bukomye ku ye. Neddamula kyava atandise okugiziika oluvannyuma lw'okugikozesa okusaanyaawo by'alina okukuuma oba by'erina okukuuma. Wakati mu kukuza abaana mbakuutira nti ate mukuze nnyo abaana. Nze yeekole yayitongwa.